Kumankabaki Esira biri monya zimaze okita ku ssaawa nyankwanirizaako nnyo ate mugira enjawulo nga tufundikira mwezi gwaffe ogw'omusanvu ennaku 31 ezijjudde ez'akasambula mpuliriza zitukomekereza olunaku lwaleero ku lunaku lwa Thursday gyemusinze tuwuliriza yonna zisimbweddwa nti jjukira nti ebikayi entabiro egatta Buganda era ku mikolo gy'okutikkira omulangira Ronald Muwenda Mutebi nga 31 omwezi gw'omusanvu 1993 leero giweze emyaka 32 mikolo gyali Nagalabi Buddo musaza ly'e Busiro era ebika by'Abaganda eby'enjawulo byamukolako emikolo gy'ennono n'afuuka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri kabaka wa Buganda wa 36. Omutaka Kasujjulu Binga Abdul Malik Migadde ow'Olugavu yasumikira omulangira Ronald Mutebi eddiba ly'engo era n'amusaba okunamula abantu be n'obwenkanya. Ero nkujjukiza myaka gira 32 mpuliriza era tugamba nti yoga kalema kansinjo. Omutaka Nankere ow'Emmamba naye yatikkira omulangira Engule n'amukwasa obwakabaka okubulamula era bingi ebyalabwako Ssabataka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri byakoze mu bbanga lino ery'emyaka mpuliriza 32. Kakati Cuucu muzaawula kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ku myaka 32 gyakamala ku Namulondo azizzaawo ennono y'ebika by'Abaganda n'okubinyweza nga byali bimaze emyaka 27 nga bizaawuse oluvannyuma lw'okuggyibwawo kw'obwakabaka mpuliriza bannabyabufuzi mu mwaka ogwa 1966. Tukuyozeza Aisa Basajja emyaka 32 ng'atudde mu Namulondo z'abajjajjaabe alamula Buganda. Ku mukutu 9 mu mwaka 19 Greater Masaka 9 Kamuza-Mukaaga banye tugattako ate musawo zaffe zino ez'akalasimayanzi ku makya ag'olunaku olwaleero. Programu yaffe eno olunaku lwo twongera kusooka kutegeeza nti emboozi yajja mpuliriza ngenda gigattako nakomye jjo nabadde nkulaga nti okwekalakaasa okubeerawo mu naddala mu bannansi naddala mu gavumenti nga waliwo ensonga ebanyigiriza tekijjayo kifaananyi nti gavumenti ebeera ekulembera ebeera eremereddwa mu byobufuzi obugenderevu. Emboozi yabadde nagitandiseko olunaku olwajjo era nadde ngizimba nga nkulaga okwekalakasa okubadde mu nsi ya Kenya okubeera mu mwaka 2007 ekyali kisuubirwa nti Muzeeyi Emilio Stanley Mwai Kibaki bwe yali ajja akola ekibiina KANU ng'adda mu bigere by'omugenzi Tolitiiki Daniel Arap Moi bingi byali bisuubirwa olw'ensonga nti obukulembeze bwa Moi bannansi bali baga nti bwali bwa mukono gwa kyuma ndobwanakyemalira. Kati essaawa zino twogerera mu nsi eya Angola mu kibuga Luanda waliyo okwekalakaasa kwakafiiramu abantu 22 esonga te gavumenti yakasiba abantu abasoba mu 1,000 bwekya kwekalakasa kutandika ku ntandikwa ya wiiki eno okwakulemberwamu badereva ba taxi nga bawakanya ebbeeyi y'amafuta okwekanama. Mujjukire Angola ge gamu ku mawanga mu nsi yonna naddala ku ssimansi Africa agayina ekyobugagga eky'amafuta era kyeyolekera nnyo mu mipiira gino Uganda gye zizinga esamba egy'okusunsulamu abanasambiriza Africa abanasambiriza World Cup wali omupiira Uganda Queens gayina okusamba n'ensi ya Angola. Kati bannayuganda abamu ababisamu engatto ogenda mu kibuga Luanda ekya Angola ebyo balaba birimu ku bye bajjukira nti bannansi ba Angola abalinamu ku ssente bavuga emmotoka z'amaanyi ekitegeeza zikozesa amafuta mangi naye ate yadde amafuta mangi nga tegabaluma kuba kitegeeza nti gasoboka ku miwendo era omu yakutegeeza nti bali mu parking yard ey'ekisaawe kyalimu omupiira okuyiseeko ebbanga naye nga olw'okuba nti omuwagizi tayagala motoka ye kugisanga ng'eyisemu ekibugumu kubanga Angola erinamuko sizoni ey'omusana okusinga okubeera ogw'amaanyi ng'era ensi zisima amafuta. Kati ng'omwasalawo naga nti kandika emmotoka ye ng'etokota agenda laba omupiira eddakiika 9 oba 12 singa abeerawo okuzannya eddakiika eziyitamu mu 9 eza extra. So nga buli munasasa okujja mu muwagizi ajja n'emmotoka ye n'agiparkinga mu parking yard
yekisaawe n'agireka ng'emmotoka etokota naye ng'agirese etokota ng'aleseemu air conditioning nti kaakomewo agisange ng'ekyalimu empewo ennyogoga kati kitegeeza nti omuntu oyo apata amazannyo mafuta kubanga emiwendo abeera agisobola saawa zino netwogerera bannansi mu bibuga ebyetolodde ekibuga Rwanda okuli disitulikiti y'Ekalemba disitulikiti 2 y'Ekalemba Mpuliza n'ebitundu ebirala suburbs ekibuga Rwanda kati bbeeyi y'amafuta yerese emitawaana naye tekinyonyorwa nti gavumenti ejjawulo lw'ensho gye bajjemu obwesige by'obufuzi kati emboozi ginatandise okuzimba olunaku olwajjo kati nga wenasembe nga nkulaga nti ng'oggyeko abakulembedde ensi ya Kenya kati essaawa zino abakyali abalamu Uhuru Kenyatta pulezidenti yakavaako kati kuliko ne pulezidenti William Ruto Samoei era buli muntu emboozi agigeraganya ku bannansi gye basimbidde ekikookolo gavumenti ya Samoei William Ruto naye nga buli muntu akimanyi nti waliwo ebinyigiriza naye ng'ate gavumenti erina okubitereeza weewaawo okwekalakaasa tekutegeeza nti bannansi bakoye gavumenti eyo ekulembera mu byobufuzi naye ate embeera ey'okunyigirizibwa esobola baviirako ekirowoozo nti ndowooza gavumenti eno yeriko ekizibu tukyusemu tulegere gavumenti endala naye ng'ate n'endala webanga enejja mu kulembeze ng'erina abakugu mu byenfuna bajja kimenyamenya nga bakulaga nti ensi okwetengerera kesooke eyise bannansi mu kaseera akokuluma obugigi embeera eterere wano mu Uganda kyaliwo gakuba nti bannayuganda beerabira era abajjukira alitadekanukiza Besigye kati ali mu kkomera ku misango egyekuusa kuseketera gavumenti waliwo weyavaayo n'eddoboozi n'agamba nti ebbeeyi y'amafuta oba etandise okwekanama kati ndowooza gigenda kwera myaka 4 ebigambo yaga nti ebbeeyi y'amafuta bwe yeekanamye bannansi baavu n'ebirala bingi kyekiseera gavumenti ya Uganda abagikulembera okulowooza ku nkola ey'envujjo subsidies nti gavumenti kwate ku nsimbi z'omusolo ekuba ebiraka oba etindire awolabika nti wafuusa awazibu okusala ku nsonga ezekuusa ku byenfuna era yali akijjayo nga kyekuusa butereevu ku bbeeyi y'amafuta eyali maze okulinnya olutalo lwa Russia ne Ukraine nga lutandise mu 2022 kati nga kitegeeza nti amaanyi ga gavumenti okuyambako bannansi abatajja kusobola bbeeyi y'amafuta ekosa ensimbi z'omusolo evujjirire wano ekyo Kenya badde ng'ekikosa mu gavumenti ya Uhuru Kenyatta bbeeyi y'akasolo we yalinnya ennyo nga bannansi tebagisobola gavumenti tegamusetesaayo bbeeyi y'amafuta we yapaalira gavumenti tegamusetesaayo n'ebintu birala bingi wano mu Uganda gavumenti sente zeeteramu bannansi zeekuusa ku ndagaano ez'ekikumpanya ezakolebwa kampuni z'amasannyalaze ezizimba amabibiro ssaako ne ziri mu byogasunda nti weesanga ng'ebbeeyi emiwendo egikolerwako zidaamu ziba sente nyingi kati nga repayment obutakandaalira nnyo sente zirina kuba nyingi ku muntu agenda okukozesa amasannyalaze kati gavumenti ekwata ensimbi ez'omusolo n'ezibikira emiwaatwa kati oli kyava yebuuza naga nti tulina ddaamu nyingi basooka n'otutegeeza kuti amasannyalaze tulina mangi naye gakyalemeddeyo ku bbeeyi nti unity ekyali mu 1000 ku domestic user kati then n'abaddako abakozesa ab'amakolero agatandikirwako aga small medium n'ebirala naye nga bakolaga nti bbeeyi y'amasannyalaze ekyali waggulu kati gye njogerako envujja mpuliriza nti gavumenti ya Kenya era pulezidenti Ruto yategeeza bannansi yabagamba nti tweyiwa ku nguudo oba mweyiwa ku nguudo era abamu balowooza nti ogwo musono mpya Ruto yakyogera omwezi mulamba oguyise yaga nti abeekalakasa okweyiwa ku nguudo bannansi abamu bakirabanga omusono mpya oguyingidde mu nsi ya Kenya yali natuuka n'okugamba nti beekubisa obufaananyi buno obwa selfie oli n'akwata essimu ye n'akyusa kamera ng'etunuulidde ye ssaako n'akabinja ke kati ne beweereza obubaka obwo ku mikutu egyamukwanira wala era ng'agamba nti ogwo omusono ogw'okwerabisa nga mukozesa smartphones nga muli ku nguudo muli mu kwonoona yabategeeza nti singa Kenya neetambula bwetyo yabasuubiza nti Kenya tigenda tukeesera nti kyali nsi kubanga yavaayo n'abategeeza nti muyinza okuba temwagala Ruto nga pulezidenti Ruto busobola okukya ku makya nga si ye pulezidenti naye ate mulowooze nnyo ku nsi yammwe
yali message nkulu eri ku bantu abagiteeka mu bwongo ng'ogyeko boyinza okwogerako abali bakikulembeddemu naddala n'abali bakiyingiddemu mu mbeera etaali nnambulukufu oba oliawo. Kaakati ensonga zinampuliriza nazimbiddira ku nsi ya Kenya nagezesaako okulaga nti byonna ebikolebwa wakati mu beekalakaasi nezi gavumenti okwanukula kwazo bibeera ebintu bingi. Kenya abantu bangi abattiddwa lwakwekalakaasa n'okukola effujjo, bangi abasibiddwa, ate abalala balina ebisago, so nga ate abalala bali mu mbuga ez'amateeka naddala ku nsonga ezitali zimu ezigeza kuseketera gavumenti. Kaakati nga twesigama ku bavubuka bali abatina ba Generation Z movement be bakulemberamu okwekalakaasa okwali successful, era buli muntu yali amanyi nti gavumenti ya Ruto egenda kukubwa ku ddimwa. Naye akabinja kana ka Generation Z omwali abatini abatasukka myaka 30 30 years below 30 okudda wansi baali boliko obutali bumativu naddala ku demokrasiya atalabiddwako. In fact demokrasiya eddembe lyabawa kati nga Ssemateekera bw'akirambika nti oba olina ensonga ekusiiwa osobola okukozesa ekkubo ery'okuteeka wansi ebikola mu mbeera y'okolako obutali bumativu era ebintu ne bitambula. Era nabo kitampuliriza nga bagamba Generation Z movement yakozesa kye bayita obwerufu ate ng'esase obuyambi okuva ku balina okubayambako naddala bw'oyinza okwogerako munda mu nsi ya Kenya sako ne bekikwatako era ne boliko obutali bumativu lwakuba nti kyafunikira nga mulimu abaluguzeemu obulamu kubanga kyegattibwamu ba actors abalina ebigendererwa ebyabwe ekina kikunnyonnyodde. Naye era nzireyo ku kiri Generation Z movement yali eyoleka butali bumativu naddala ku mbeera y'ebyenfuna etali nnungi mu nsi ya Kenya, era nga kino kyatambula okuva mu gavumenti ya Uhuru Kenyatta ebisanja by'emyaka 10, ebisanja ebibiri eby'emyaka 5 emirundi 2 gy'emyaka 10 nga Ruto yali omumyuka wa president. Era ekyaviirako endagaano ezaakolebwa gavumenti ya Kenya n'Abachina okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka Standard Gauge Railway eva e Nairobi negenda e Mombasa kati negenda kudda Eldoret ku nsobo okwanguliza entambula y'ebyamaguzi. Kitegeeza ebbanja lya China lyalinnya neriba nga lisinze n'okubugagga obw'ensi ya Kenya. In fact nga lubituuse okumpi ebitundu nga 410. Katunenga bwana akugamba nti obugagga bwo kakadde ka nsimbi naye nga ate akubanja oba abakubanja balinako emitwalo 8. Ekitegeeza nga gwolina emitwalo 2 ku by'obugagga eby'ensi yonna bigyesiŋŋendako ku bugagga obwo nagwo sikezeko emitwalo 2 obali bwa nti ozito wakakadde naye nga abakubanja balinako emitwalo 8. Kati ekyo Kenya kye yalimu. Ruto kwe kujja n'agamba nti ngaze president sawa kuba buli mukulembeze ajja n'ekiki kyova ne Trump kyakola mu America akikola nga ye abatasanyuse bajja kulinda ekiseera kyabwe oba oliawo kubanga America yose mateeka obuyinza bukwasa president olukikola minister parliament ya Congress okusobola okutambuza ebintu nga bino okutambula. Kati ne Ruto yali asuubiza bannansi nti twagala tukole tuve mu mabanja agatubangibwa tuve mu bulago. Musajja tulina okwongeza emiwendo egy'ebintu ebikozesebwa kuba bireeta akasente akangi ebbanja likendeere. Kati akabinja ka Generation Z akabatini below 30 kakulemberamu okwekalakaasa omwali okwonoona n'ebirala bingi. Kyawaliza President Ruto naga nti banna bire mwonoona tutabangula Kenya. Yaga nti Ruto sobola okukya ku makya nga sikyaliwo nga president naye ate Kenya weeri ate era yabannansi. Kati yembeera yampuliriza nti Generation Z singa yali mu myaka egy'ekyenda ate yali kulemberemu okwekalakaasa oba oli mu gavumenti ezasooka myaka giri egy'ekyenda. Kati mujjukire nti okuviira ddala mu bwannakyemaliro obwa Daniel Arap Moi yali president namba 2 ngadda mu bigere bya Jomo Kenyatta muzeeyi abannula ensi ya Kenya. Kakati ku mulembe gwa Ruto Generation Z eza 12 abekalakaasi nejje buli eno balinga bakosa ebigambo Ruto must go. Musajja balinga nga bamukooyi. Kinagambye nti ensonga ezimu zijja nga za kunyigiriza gavumenti gabagaleeterezeemu naye bwe zifuukiza olutentezi weekanga ebigambo bikyuse. Kati bagamba Ruto must go era aliwo abali bagala okyusa mu kwekalakaasa kwabwe
ekyalowooza okuba nti waliwo political actors, foreign actors n'abalala nga baagala abeekalakaasi bave ku mulamwa gwa gavumenti okukendeeza ku bintu byalinyisiza ebbeeyi bateekemu endowooza nti kati pulezidenti aba agenda kuba kyekizibu. Naye era kakasa nti pulezidenti aliddako bw'aliba n'abawabuzi mu nsonga ez'ebyenfuna nga tebateeridde ensi yaabwe era bajja gatongeze ku misolo tulabike nga tujja mu kabiga ak'engeri ng'eyo. Nga kyenkugambye nti Besigye yagezaako okuwanjaga wanaga nti bannage ebbeeyi y'amafuta erinnya gavumenti etuteereyo enfujjo. Pulezidenti General Museveni n'aga nti nedda leka ensi etegeere nti ensonga za Russia ne Ukraine Uganda si yezireeta oba abantu abala bonna. Kati ebbeeyi y'amafuta okulinnya kati tekitegereke nti katale kansi yonna katabangusa ak'amafuta. Bannayuganda bakole nnyo basobole okumanya nti waliwo kati akabiga akazze ku nsonga z'amafuta tusobole okuba tuyise mu mbeera eyo. Era bakijjukira obulungi bannaffe mukijjukira bulungi nti envujjo eyaleesabibwa General Museveni n'agamba nti nedda abantu bakitegeere nti ensi bw'ekyuka tetujja kubeera nga babaliisiza ku jjiiko. Ebbeeyi y'amafuta bw'erinnya akatale k'ensi yonna kizibu si Uganda si yakireeta naye olw'ensi okugenda mu maaso n'okukula bannansi balina kukola nnyo. Abadde avuga liita 2 mu lugendo lwo okose mu kitundu kabe kasinge emmotoka ogirekedde ku ntambula w'ogenda ofisiza ekyo kye bayita okukola okwerumya okw'obugigi naye ng'olina kyogenda okuyisaawo. Kati abeekalakasa buli bagamba nti Ruto must go kitegeeza kiri nti olw'embeera gye bali balowooza nti Ruto baali balaba gavumenti etajja kukkiriza naye omusajja abowinga ku pressure era nakkiriza nti kale bwaba bannansi gye basazeewo emiwendo n'agiteeka ebbali. Kati kitegeeza nti omusajja agenda kuweza ampuliriza in fact emyaka twogera mu myaka tugigenda mu 3 kuba Kenya egenda kuddayo kuwunda mu kulonda kwa muna Agusto mu mwaka 2027. Kati tubala emyaka 2 egisigadde emyaka 3 tutagitambudde. Era bakyusa n'endowooza nti Ruto must go ne bateekako one term tetumwa kisanja kya 2027 era nga kijjukiza banna Kenya ekyalo emyaka 3 egiyise mu bukulembeze bwa Daniel Arap Moi. Abeekalakasi waliwo baga nti Moi must go. Yote yawezekana bila Moi ne bagamba nti Kenya esobola okubeerawo nga Moi tali mu nsi nga pulezidenti. Era nabo kitampuliza nti kati situlago ku Moi gwenza okwogerako nti kati yali political strategy yakubaga nti omusajja oyo tumuteeke ebbali. Naye mujjukire Moi bwe yaviira mu office mu mwaka 2002 Kenya gyenza okwogerako nti yali eyina essuubi ku bintu bingi era nga amujjukira n'oluyimba olwasinga okukwata ennyo gidi maji hit gye bagamba nti unbogable, I'm not shakeable, bagamba nti I am unshakable, indomitable. Mujjukira oluyimba lwa gidi maji I am unmogable, abajjukira obulungi bogable kiri unbogable. Kati bali bagezaako okugamba nti biri Moi avudde mu office era nabakito nga bagamba nti oluyimba n'olugenda okufuluma lwinza okwogerako nti kati gavumenti ezaali ziddawo ezaali zirina munnaffe okwongera okutambira mu korasi z'oluyimba luno bw'oba oli unbogable then kitegeeza balina okukola ebintu bingi ebyali biyinza okujja mu kabiga waba nansi bali batuuse okwetaaga kye bayita transformation oba enkyukakyuka. Kati Mwai Kibaki ampuliriza eyadda mu bigere bya Daniel Arap Moi tulitiiki agwenza okwogerako nti ekisanti ekyasooka ekitambuza bulungi nnyo. Kati ekyokubiri kyoyinza okwogerako nti kyekyalimu kagumba weegoge ekya 2007 awo bannansi batakkiriza nti obuwanguzi baali babututteko naddala budde oluvuganya era Kenya bwe yayingira mu kutabanguka akaatirimbula abantu abawerako n'emisango ne gigenda mu kkooti y'ensi yonna era ekyaviirako ne Kenya ogenda mu kugabana obuyinza kuba yali tabanguse munda. Bangi baasuubira mu Kibaki nti asenga omunonozi naye ate waliwo ebitaatambula bulungi kuba naye gavumenti ye yatuuka ne ku ddala ery'okulumba ofiisi z'ebitabo eby'amawulire okulumba abakulu abakuŋŋaanya naddala ku mawulire ge bali bawandiika agaliga kuba gavumenti ye. Kale kitegeeza agenda okuyingira mu kisanja ekyokubiri ekyoyinza okwogerako opposition eya Raila Odinga obuwanguzi bwe baawakanya kati embeera yali emaze okusajjuka
obutalo olw'omula lwabalukawo then ogabana okuyinza ne kuyingirawo mu mbeera bwezitambuliriza. Kkiriza twingie mu saffe ey'okubiri. Sinagamba emboozi tebankadde. Kakati oluvannyuma lw'obubaka obwo wensembere bwe wano nti obukulembeze bwa Daniel Arap Moi bwe bali bumaze okufundikira mu 2-2 kati eyamuddira mbigere Mwai Kibaki Mzee Emilio Mwai Kibaki kati omugenzi bannakenya bamulabanga munnankyukakyuka era abajjukira obulungi ennyo mu 2-3 omusajja Katonda oyo igwenze okwogerako nti tekiba kuba nti Moi yali avudde mu bukulembeze okusinza kuba minisita ba Mwai Kibaki abamuli ku lusegere omugenzi John Michuki yategeeza nti endowooza ya mukama we naddala okuleetawo kye bayita political class kino kye yali alowooza ye yali ayagala wabeerewo kye bayita constitutional change ssemateeka akwatibwemu kuba ssemateeka Arap Moi gwe baaliko yali mukadde nnyo yali ngero wa Uganda nga tunatuuka mu 1995 wetwava mu mugendo ogwa baasi ne tuyingira mu nkola ey'ebibiina ebingi kati ne Kenya n'ekibiina ekya Kenya African National Union ekya KANU ekya Mzee Jomo Kenyatta omugenzi taata we yali president Uhuru Kenyatta nti KANU kyali kibaasi oba gwali mugendo kati nga Arap Moi yakulembera mu mugendo bujinzo kuta in fact one party state ikuwa abantu wali tumanyi nti gavumenti ya Uganda ali mu mugendo ogwa baasi nga bannayuganda bonna batudde mu baasi kati nobeera wa maloboozi nti kabuli muntu yeetaaye kuba endowooza zaawukana kati ssemateeka alina okukwatibwamu nti musajja wa Mwai Kibaki ono omugenzi John Michuki yabikula ekyama n'ategeeza nti singa Arap Moi yali akyali mu bukulembeze yali badde musajja Katonda ono aperereza wabeerewo constitutional change nti constitutional change eno yali ampuliriza egenda kuleetawo embeera kibayita naddala okukola ku nkyukakyuka in fact okukendeza ku buyinza obwa president yeki in fact yali akibaliddemu devolve power of the president era nga nabwe kityo nga kibali baagala bateeko kibayita power sharing ne Moi era bwe kityo kati ate Moi bwe president bwe yabuleka ebbali kati kitegeeza kwali kumenya mujinji kkalu nti ono kyali asuubira ate okuperereza kati then kyekola kyokka constitution amendment era mpuliriza zalowoozebwako okuteekamu ebintu ebitali bimu naye abasajja kye bakyakuumye era kyovulaba nti Kenya bwebeeramu obusambatuko buli muntu atandika okwewunyaga nti waki kitambula bwe kityo olw'ensonga nti abasajja abo kusemazinga wa Africa bakyatadde ekitiibwa naddala mu mbeera eya 2-term limit bisanja 2 nti mutuufu newoba okola nnyo myaka 10 ensi oba ogikoledde ebiba biganje biba bikulemye ng'omuntu okisegere muganda wa ekiringa ng'omuzimbi atayiga kuba birigi bw'azimba ekizimbe muganda wange bw'abanga birigi in fact waliwo omuntu alemererwa okuba birigi n'omuntu obaga nti ajja kugiyiga nti alemu okuba birigi ajja kuzimba ebisenga bikola olubuto kubanga teyayiga kuba birigi kati olengera ebyawukanamuko muganda wange ebyene ebyawukanamuko atayiga kuba birigi alina byalemwa era nabiremererwa ddala muganda wange so kati sembeere zibeerawo bwe zityo so nabwe kityo nti Kenya mu likodi era tataba kubeera 27 mu kisanja kya Emilio Stanley Kibaki ampuliriza bwe yali atambuza ekisanja bwe yasaba ekisanja ekyokubiri kyesaba ekyogeramu nti akalulu kaalimu ekiwunjukira Kenya ali peaceful olw'ensonga nti yassa ekitiibwa mu mateeka gafuga ensi bisanja 2 ne bwoba mu butuufu okkiriza nti vision tenaakutuuka kati linda kabala bagikolere kabeera nkazannyo kaalire era suubira nti abantu abatakkiriza mu ttamu limiti bawagizi baalire kubalire okwata akatiiko gwe n'ofubutuka kati obalibwa nti ate ow'amaanyi amapya era kyovulaba nti abalengera leesi yalire
wano mu kusemba abasemba bana ababiri balonda timu kabiriti nti abasajja kabasinzire abamanyi okasuka amagulu oba abakyala okusobola okuwangula leesi nti ebyobufuzi ebiringalire ate biwangula kuba buli muntu ono amaanyi gagawa agaddiza ku mulala n'atekawo amaanyi amapya bwe bityo okutuusa munnaffe we mutuuka kagona baga nti gundi ye muwanguzi. Kati Kenya ekyakkiriza mu byobufuzi ebyalire bisanja bibiri kwata akatiiko akaddusa emyaka 10 wegikoma kwasa omulala ebera in fact ebiranga political check tebisigala kyekimu kuba Katonda teyagaba bisanyuzi byenkanankana apaana buli muntu alina byasobola birala nnyo n'ebirala birala nnyo kuba tulengera abasajja bangi gwobuuza nti bwe mba nazaalibwa mwaka 1998 kati essaawa zino mba nakawangala essaawa meka ku nsi nga bimuli mutwe kati ezo bye bitone Katonda byagaba ebyenjawulo bituyinza okulowoozaako naye nga tamutuba kirowooza nti kikulu. So bwe mbadde nga nkulaga nti Mwai Kibaki omusika wa General Arap Moi Tolitiki yadde bombiri bagenzi yayagala nnyo ampuliriza wabeerewo kye bayita constitutional amendment Kenya eve ku mugendo gwa bus oba si kyo omusajja kyali aperereza nga tanaafuuka president ndekale obuyinza bwa president Daniel Arap Moi bukendeereko wabeerewo kye bayita power sharing government ya Kenya esobola okutambula naye omusajja mu biri ebiri bwe yadde ebbali kati ekitegeeza kyali tekyetaagisa era abajjukira ekisanja ekyasooka ekya Mwai Kibaki kati Mwai Kibaki agenda okujja mu Kenya ajjukira yatunuulibwa nnyo nti agenda kujja mu Kenya mu one political party state kati then bagende mu multi party system nkola ebibiina ebingi era nga Uganda ekyaffe twakikubye mu gy'ekyenda mu mukaaga in fact kyenda mu etaano kuba tujjukira akalwa akasooka ampuliriza nga twali mu nkola ya bibiina bingi abajjukira omugenzi Paul Kwanga Simogere wali mu Democratic Party kati anga oluggi luggule buli Munnayuganda alina okuleeta endowooza ye okusinza ku kibiina kyawagira n'ebirala nti John Muchuki ye yagamba nti Mwai Kibaki agenda okujja mu Kenya yalina kirowoozo kya political change constitutional change baperereza okukkiriza ku muza wa President Moi then wabeerewo at least ne power sharing kubanga naye yali awaludde ekintu kati kino kyekola kyokka era ekisanja ekyasooka ne bakutegeeza nti Mwai Kibaki ampuliriza waliwo yatuuka ekiseera nga nantagambwako olumu yalumbako n'ebitabo by'amawulire yalumbako ebitabo by'amawulire omusajja Katonda oyo ng'anoonya abakuŋŋaanya kasawandiika amawulire gwenza okugerako akasamaza ne muganzi we first lady tebaali bangu nnyo bwabirawo emboozi efulumidde emikutu egy'amawulire then nga basalako ekitebe nga bajja ku prime nga bagamba tuwe omulenzi oyo akola olunaku lwo then omukyala nga akuyisaamu empi babijjukira bulungi nnyo nti ebyali bisuubirwa bannakenya bamulengera mu ssuubi nti constitutional amendment ezakusa ssemateeka okuteekawo enfuga ey'okuva mu kibaasi ekya Kano then zakolwa mu biseera eby'omusajja oyo kale kitegeeza ate teyayagala nnyo bantu kulanduluka nnyo manyi obeera omukulembeze nga bwe bagamba nti omusambi asinga obulungi mbw abeera mu kirasha naye omuyingiza mu kisaawa ate naye ng'afumbeera kubanga ow'ekirasha atuuka n'okulozesa omuntu nti konoogwo atasambisa yalina okuba goolo ekimuloosa nti musambi omulungi naye nga tisiye obuli yayinza obutaba ye kati nabo kitampuliriza bagamba nti oluvannyuma lwa Daniel Arap Moi Tolitiki ng'amaze kumbi bannakenya ng'amaze okulyayaanira ampuliriza enkyukakyuka then ekirowoozo ky'okukola ssemateeka gwenza okwogerako omulala kyatandika okulowoozebwako era mujjukire ne Uhuru Kenyatta yayagala omukwatamuko omusajja Katonda oyo ng'ateeka ebyali ayagala kuteekamu ekifo kya kino ekiri mu Musalia Mudavadi yekakati kati nga yali awagidde nti balabire ddala Raila Odinga kati musajja Katonda ono atebukye ku makya nga ataafuuse aseeko mu kifo ekyo aleme kubeera aido kati saa zino omusajja Katonda myaka 5 kigenda giri 3 ali aido ng'oggyeko ebifo ebimu byabaddemu ebyokubeera envoy obw'omukungu ow'enjawulo ku nsonga ezitali zimu bwe ziti ampuliriza so kakati
ekyalowoozebwako naye tekyakola nti Generation Z ajoyinza gitwazimbideko emboozi eno abalowooza nti okwekalakasa kw'abatiini bano kwali kwakulaga nti gavumenti erebekange eremereddwa mu byobufuzi naye ng'ate baali booleka ddembe lya demokulasiya nga ssemateeka bw'akyogerako kati nabwe kityo nti Generation Z nti baba kugwa mu katego ak'enkyukakyuka ezaali mu G20 eri naddala mu Bamoyi kubanga ate bo basajja bali ba nonsense nga basalawo okubetenta abeekalakaasi n'akatayi tekasala era bali basajja bazibu nnyo okutuusa ampulize basanze kino eky'oluvannyuma nga Kenya ekyali mu ensa etuna mu ssemateeka nti abakulembeze aba Kenya bakyali mu kiri nti ddembe ly'abannansi okwekalakaasa naye bagenda okukyuzula nga tekwabulabi then we bagireko ku njala bannakyemalira baakirabako bagamba nti nedda jala eddembe ly'okwekalakaasa tegeeza kuba ebyokwerinda abakukuuma bo bakuwe pulaani goyinza okuba olambise nti ngenda kwekalakasa nga akutta ebipande ntambulire ekirinnyo okudde bukasira baga nti nedda kuliko abatunda obumondo abeekalakasa bayinza okubwonoona tukuwadde ekisaawe gundi saabwe ziti jangu n'abeekalakasa batusuka 20 kati olw'okuba ebyobufuzi ebyokulabisa awo omeekalakasa omwana alabanga atalusiza ddembiri bangi basani babisimbire ekkuuli naye nga abali bakirengeredde ewala bo bagamba nti bw'anaayita mu bantu bayinza okwonoona kubanga muli si bonna nti balina eddoboozi ly'okwekalakaasa ate si buli munnansi njagala okwekalakaasa kati bw'onooyita ku oyo ateekalakaasizza oba onoyita mu situiti ze ekitegeezo ojja kuba otabangudde ebigendererwa bye kubanga yita kiriimu naye nga tikumunaffe kyovuga so embeera ez'engeri ng'eyo kati nabwe kitampuliriza si mululu gwakujjako bapulezidenti yadde ate okwekalakasa kwa Kenya okusinza ku Pulezidenti Ruto abasajja abali bakikulembeddemu bondoza bo baali baagala omusajja Katonda oyo abeekalakasi bamulemereko kasirogani akali eŋŋombo ya Ruto must go enywera omusajja afiiddala mu bukulembeze niyako tekaakola mpuliriza kati nabwe kitampuliriza nti okuwanjaga okukomyawo emirembe gya Kenya byonna nga bitambula bulungi waliwo enjuyi ezisaba nti wabeerewo national talks zaakolebwa era omusajja yali omuzibu ennyo naddala gavumenti ya Ruto okumaniginga obulungi yali Raila Odinga naye kasita bayingira ampuliza mu ndagaano ez'obwa Sseruganda era omusajja oyinza okulowooza mu nsi ya Kenya taliiyo era mujjukira nti East Africa yonna yali emukubidde paasi omusajja abeere ssentebe owakakiiko kali African Union naye ate omujibuti yesinza n'agenda mu nafa mulipula minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebweru w'ensi ya Djibouti mu Horn of Africa kati ng'olwo omusajja yali alabibwanga omulabe eyalagenda okusika omugwa ne gavumenti ya Ruto kubanga yakamala okulangirwa asooka n'amutegeeza nti oli mu ntebe enzibe n'akulemberamu okwekalakasa okwali kugenda okumenya n'emiti era ng'ono omusajja amugamba nti nze ssebo yadde onoogezaako kunteekako akazito sijja kusika mukono naawe okuyita mu kipeeta handshake naye ng'omanyi nti mulimu abasajja nga ba-seasoned politicians era omusajja bwe yakunga abantu be ono akazito ka gavumenti gyakulembera neekawulira kati musajja musirifu kitegeeza ebintu bitambula bulungi nnyo kyova nga ebyobufuzi bya Kenya bwe tuba tubikoppyeko kati nga bannayuganda tebalina byabufuzi bya bukyayi bwankomeredde apaana kati ng'ebogamba nti muli baludda oluvuganya ate bo bassa kimu naye ate n'abaludda oluvuganya buli muntu yerowoozaako yekka era oliwo watandika okwebuuliza ddala tulina opposition eyannama ddala kubanga omu waayita ekiteeso nti mulaba mutya eno tulinayo opposition ow'amaanyi agenda okuvuganya mu constituency eno kati ate opposition omulala obutayonona mukisa gwaffe tuleetayo omulala katunyoze ono ow'amaanyi tubeere mu kiri nti opposition waffe yalidde ate eno tekikola kati buli opposition eyita candidate kitegeeza bano abali kudda oluvuganya bwaba tebakoze strategy za empenda ziwangula bonna basobola okuloozinga kati oli ow'ekibiina ekisenseddeko mu kulembeza emyaka 4 kati yabasobola otekinga chance kubano babeera bafunye obutakkanya mu mbeera ezitatambula bulungi so ebyobufuzi bya Kenya nti teri mulabe wankalakkalira bamusajja Mudavadi bali basajja b'opposition era tulinza abasajja nga Bakalonzo Musyoka bagundi bano kati Raila Odinga bo balina gye bakigattagattamu n'ebirala
then ketulinze nti byobufuzi by'omwaka 2027 kulonda kwa bonna bute bagenda okwefrontinga then balabe aniko bagenda okasuka mu kintu atavuganye Ruto niyo rujja kulaba nga twisi zijja kuba basajja ebintu babiteekateeka mangu nnyo nti ensi Kenya baginamu n'akajanja mu kujagala kubikwata ku Kenya baganta kati kino kye tugenda okukola kati opposition esigadde gamba nti ku mulundi gwe tufrontinga ani kubanga bakalonzo mushoka baliko ku ife by'okuntiko bobanga waliko mu State House nga Vice President then kitegeeza kati ate bodde no wansi obero wanuse bwanusiddala muganda wa niyo sokosanka bakalonzo mushoka ngawa Musalia Mudavadi nabo nga bengide mu government ezirida competence munafu okuweereza so enteseganyeze gwanga ezogerwako ze basaba Kenya eyingiremu national talks inazino intergenerational conclaves batikewo kumpi buli mutendera bavubuka bakadde biki mawanga bwe bityo nti buli muntu wabirewo okutabagana okukanya kinzo okubayambako era abajukira mu 1997 zibatuma inter-parties parliamentary group talks n'enteeseganyeza akubirizibwa mu kiseera ekiyali Ssaabawonuzi w'ekibiina kya Mwanga Magatte Kofi Annan oluvannyuma lwa 2007-2008 akalulu akavaako obusambatuko nkawere post-election violence okitegedde okutuuka ku bino ebyakya Kenya ebya handshake wakati wa Uhuru Kenyatta ne Raila Odinga okitegedde ne bwe bali mu kugusa enteekateeka yaabwe eri ya BBI Building Bridges Initiative ng'omwagamba nti kankuwagire kiritoolera eyo ne kigaana okukola okutuusa ate Samuel William Ruto ampuliza yayisaawo ampuliza ebyakyafayo kye nagyeyirira ente ye kati ekisinga okubeera ekyobulabe Kenya erina ebyafaayo by'oyinza okwogerako nti erina engeri gyesuumusizamu abasajja abali balwanira enkyukakyuka reformers n'owulira nti bano bali baludaluvuganya bano bali bannamawulire okutuukira ddala mu bano abalwanisi b'eddembe ly'obuntu era ne bafuulibwa mu bifo eby'ekitiibwa okugenda mu state power era nabwekityo bangi abafuuliddwa basajja bawulira nti batandikire no mpolampola nga balinga abawakanya kati ssaawa zino zekodde ekyokulabirako Raila Odinga gomuyira akyanyega musajja musirifu generation Z yakuma ekintu kye nga yeesirikidde naye nga ba actors tebabulayo mulimu abalwanisi b'eddembe abamu bano ba Boniface Mwengu bonzo kogerako in fact gubagulako omusango gw'okuseketera government ati nakizibwa okweyimbirwa kakaluka kooti n'ebirala we bali ba actors olw'ensonga nti obukulembeze bwayo okusinza ku situation eriwo kati semazinga Africa nga bwafaanana nti okwekalakasa okw'emirembe oli waba omukizo gobera constitution oyinza okwesanga ekintu kikuyiseeko kati wedateekawo kibalo bintu bitambule bulungi kati bagamba nti generation Z gyoyinza okwogerako nti eyajja ne kaslogan Ruto must go kaali kakodyo k'amaanyi kubanga abaana bakosa emitimbagano n'empuliziganya ya mukwanira wala okuteekawo enninga naye endigo tebaateba mu katimba tebaateba mu katimba era nga kitegerekeka nti bo bennyini okusinza ku ddembe labwe bali bagezaawo okulwanirira ensobi gye baakola bo nga ba generation Z abatiini bo nga bo baali baagala ampuliza okubaako ebyabwe bye bayisaawo kituufu basikowalinga naye ku lwa Kenya ku lw'enkyukakyuka z'ebyenfuna Ruto ze amaze okulambika ziyinza obutatuuka kakati kati nga bawulira nti Uganda esasula ebbanja lya Congo kubaagenda ne banyaga ebintu bya Congo mu G98 abujikira obulungi UPDF yasingana ne RPF mu kubudumizi bwa General Kale Kayihura era ne bakubagana n'ekisangani era mujjukira ebyanyagibwayo nti bannabyabufuzi ba Uganda abalina endowooza zaabwe ez'okwetwalira bagagawale banyagayo ebintu bya Congo kati ssaawa zino gavumenti ya Uganda yesasula kati generation Z nga yo yalina ekiruubirirwa nti embeera ey'obujiji Ruto gye yali batandika okwongeza emisolo byakyusibwa naye tekyakyusa kiri nti China ebandya ne wali bamukulembeze mulanga Ruto si yeye bwali bana abakugu abawabuzimbi byenfuna bajja kulaga nti trends ebanjiriza okwogerako nti obukwakuliza obutuuse ensi mu nsi yebogerako nti eno ensuula obye
naddala mu bantu abeekolerera abalina mu kasente middle class abalina essente ezibabeezaawo ezibamala n'ebirala balina obuntu bwe batunulirako obugagga bw'ensi buli butya ebyenfuna bitambula bitya kati bwemu ku bulipo obuyinza okukwata Kenya yaleroozebwako nga yali biggest economy mu East African Community so kigikubye nnyo kubanga obukulembeze obuliko kakati kibwajja nakyo bannansi balabika nga bakisimbire ekkuuli so nabwe kityo okujja regime eya Ruto mu system ampuliriza kati ssaawa zino kiyinza obutaba kyangu nnyo era omusajja agenda kalakata emyaka 2 egisigaddeyo ate ekyewuunyisa Kenya nga bwekyukakyuka ojja kwewuunya nga 2027 ate bamuwadde akalulu ng'ate nnyo n'okwagala kubanga bannabyabufuzi balina twist zibaleteeza amangu omusajja ayinza okubala omwaka gusembewo n'agenda akola BBI yewa n'ayita abasajja bamubojja ku luwonzi nono omusajja omunyiivu omukaawo Ligatiga Kyaguwa yali deputy president ina mukumyawo ku board ogenda okulanga ebintu bunaffe bitambula so mu bufunze oba mbulambalamba kiyinza okuddamu demokrasiya gwe tulabiddemu bino byonna ba Generation Z era nga ssemateeka w'ensi ya Kenya ebyo yabikola abantu okuba n'eddembe okwoleka obutali bumativu naye tekiri nti gavumenti gye bakooye kubanga Ruto omusajja nga yakamala okulayira omwaka ogwasooka tegwamugendera bulungi katuli ayinza okwebuuza nti mwaka ogumu yali atabangudde ki ate nga yanyonyola bulungi nti gavumenti gye nziridde embigere yaleka kumpi ekyagi kiragula kati nga basajja boonoganya baga nti bannaye kakati nange we nayingira mu bukulembeze nasanga ebintu si biteefu okutwaliza awamu ate engeri musajja Katonda gy'afuuka ekiso gy'embuzi okitegedde eyasala obulago omulala naye kati ono bubaazi gwe batunuulidde n'embeera ezifaanako bwe zityo so emboozi yampuliriza sijja kusukkawo ngenda kudda mu dakiika ntono nnyo tuwulire bannaffe tutambule nabo era nga bwe tutambula nabo ku YouTube bw'oba ogeze ku YouTube noteekamu olunaku lwo emboozi nosobola omunaffe okugyeyungako so byemu ku ebimu ku mboozi za Kenya mpuliriza tujja kufuna n'ebirala tujja bbawa n'amululambala mangi amamenyemenye n'ogayingira ebuziba kubanga byemu ku bikulu lwaki empuliziganya ez'engeri ngeno zibeerawo okwongera munaffe ate okumenyaamenya tugenda kudda mpuliriza ate tuwulize bannaffe okuyita ni mu nsonda ezitali zimu erina gy'osinziira jjukira WhatsApp namba ya 0733 17 gye tusinziirako era gye tugobereza obubaka bwaffe
America. Ekibula mbili zibula kule sawa kageze tuntu abanafa ba Nexa Solar Renewable Uganda Limited bagamba nti backup system za musanyaze z'omulembe tukutusako ebintu bya solar ebinjawulo, solar panels, twiners, inverters, controllers, agatako flag lights, fani eza solar eza stand sakunezo ku bisenge, German solar systems eza German King ne Sukam, ne battery za Elite okudabiza kwa bwere tusange ku Mukano Mall eduka LG ya na mutano wa branch yabo Old Port Bell Road ngotunda Victoria Motors 0 Nyatano musanvu satu musanvu biri waziro musanvu tano nyabiri mwenda munana biri tano sebo ye soko mpe mpange muganda wa empange yinkwatire maseke emirembe. Okay. Dembe lyabwe abantu ababa abuddeyo okuvuganya gavumenti okutula ne bateesa nabanze okutwala eggwanga mu maaso. Ensonga ey'okusatu nina kye njagala okwogolako naawe kyakyama bateesaba ennaga esobola okuteekebwako okubuyambi. Mpe namba esebo enamba yange eri okay. Kati tugenda kuliziganya munafu bale nnyo sikeddeyo mwenda abanyo okugobera muganda wange wano Uganda tulina amateeka semateeka ya Uganda naye eri mu kiri eddembe ly'abana Uganda okwekalakaasa lwakuba nti ate bw'ogatta n'etteeka liri oluvannyuma lya Order Management Act ti tegeeza kusaba police okozesa eddembe liri kati ekyo ekinjawulo wano tubigattira wano sebo wangi munnange sikuwulira bulungi mugana sikuwulira esi mugana ge yeekutte sikuwulira bulungi bayite nkyadda mugana ng'oli dembe ly'abannansi okwekalakaasa oba okukoleka obutali bumativu naye wano engeri waliwo nti waliwo etteeka eriwumbawumba ekyo nti bw'oba onookola ekyo tegeeza kusaba poliisi then bakuddemu kati we mukanyiza ku biri wekalakaasa ku ki era ogenda kikola otya mu bitundu ki muli bameka n'ebirala then bakuwe advice nti kakati okusinza ku namba z'olina mujja kukozesa ekisaawe ky'egundi obutatataganya balala sebo kale sebo yesebo yesebo okay sebo tuyanziza munayo banyogoberera kyeki kyetugambye nti gavumenti ya Ruto okwekalakasa kuno ati yalina objection naye ng'ege nti ebigendwa by'abeekalakaasi byawukana abakulemberamu kino balina ekigendeerwa naye ate ne bayingirwamu n'ab'ebigendeerwa ebirala. Ekisooka omuntu atakiza kwekalakasa ddembe lye
naye ate ono yeekalakaasa bw'alumbagana bizinensi abeera ataataganyiza eddembe lyate kati omulimu gwa gavumenti ate okuma ebintu by'abantu sako n'obulamu bw'abantu abalala so kyova olaba mulujjukira naye byolengera kati ng'okulumba paliamenti bye bakwatwa biraba then ne bateekera ekitebe kya Uganda omuliro kiri mu kibuga Nairobi nga kyebajje kijibweko engalo ez'okudaabirizibwa era mu nnaku ezitali zirwa kyali kigenda kugulwawo mu butongole kati Omuganda gwe bayingiriramu nti ebikola eby'obwekalakaasi bisusse ow'omulamuzi embeera Muganda gwe wejjira ekitegeti era kyovulaba nti okulembera nga we nagambyeko nti wobeera mu kirasha ye gwalowooza nti gwasinga okusamba omupiira mutera n'okuvuma abasambi bammwe nti kati lwaki tagutadde mu katimba omusajja omanyi ateebesa ddyo kate omupiira oguyise ku kuno gweyagala ateeke mu katimba naye ati naye wobeera mu kisaawe mwennyini byennyini ensobi z'olengera oliyinza okuba nti osula zikwasaganya bulungi mu byonna ebitambula kakati ddembe ly'Abannayuganda okwekalakaasa ne bannansi ab'amawanga amalala naye kati okwongera munaffe okuteekawo kiri kyegambye nti ebigenda byonna ayagala okwekalakaasa singa binaafuuka ebyobulabe bano abatayibadde mu bakuumibwa batya kyekiri kye bakutegeeza wandiikira bekikwatako tukulambike bw'ogamba nti njagala kwekalakasa nga mpita mu street omuli abantu b'okulya entambula z'abalala bayinza ogamba nti nedda olwo oluguudo luli bize kituufu eddembe lojja kuba olikozesezza naye nga tonyigiriza abalala kati bayinza okugamba nti tukuzigidde genda mu kisaawe kiri era tubuulire mujja bameka leeta ebizindalo byogera byonna era essaawa kasazi tukabaga nti kakati kiwatume munaffe kiwedde zembeera bwe ziti muganda wange mwebale nnyo kunneegattako emboozi tebankadde tujja tambula ffera butya mpuliriza naye temulabira nti ennaku z'omwezi 10 okutuuka 16 omwezi gw'otutandika enkya Great Sundowner namba 10 mpembuzi nkuwente mukenkufu Chuma Kiwagala Chuma Julius Nyanzi aleese munaffe musomo gwa wiki namba 10